Kakati bwe nali ngenda mu kyalo nalinnya takisi nina ekintu kye nalaba mu ebyo ebiseera bya Christmas. Jjukira Christmas ze nagirira mu kyalo ate jjukiramu ebyo ebiseera nali sinema kufuna mmotoka. Emmotoka naakagifuna jjojjo wano wentandikidde okukola airport pick up wenfunidde emmotoka naye lwakuba nti emmotoka nali nagisasulako. Naye nina ekintu kye nalaba nga ndi mu takisi ngenda mu kyalo kye njagala okubanyumiza mujja kwewuunya. Nga sinnaba kugenda maaso n'okubanyumiza nkusaba vidiyo eno ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Kakati olunaku lutuuka nasimbulanga ennaku z'omwezi 24 okugenda mu kyalo. Bwe natuuka mu takisi gye twagenderamu nalinnya Costa naye kanjiyite takisi. Bwe natuuka mu kakosta ke twagenderamu natuula ku lino eddinisa erisooka emabega. Olaba ku lino eddinisa ly'emabega naye ne ntuula wano mu kifo ewasooka. Nasangayo maama bebi ng'atudde naye maama bebi yali atudde ku guli omukono gw'eddinisa era emabega nga tutudde ku ntebe y'emu naye nga ye atudde ku lino eddinisa ly'oku right. Tuba tutudde ne wajja omukazi yali talina mwana n'atutuula mu makkati, ffenna ne tutuula mabega. Nze ne kuddako mu makkati omukyala ne kuddako ne maama bebi yalina omwana ndowooza yalinga wa mwaka gumu n'emyezi nga giigyo. Kakati ne nsalawo ngule ku byokulya bye nnaatambula nabyo nga ndya. Nagula ekicupa ky'amazzi ekinene ekya ice water ne ngula n'ekiyogati kyange ne ngula ne ku bunyeebwa awo ne mmeketako mpola mpola ne bisikuiti. Kati kiri ki bebi kyandaba nga ndi mu kulya ne kitandika okukaaba nga kyagala bino ebintu bye ndi mu kulya nkiweeko. Automatically nalina kukigulira byakyo kuba saayagala kukimenyeramenyerako. Nagamba omukazi yali abiitula ne gamba nti oyo omwana bamuwa yogati ne bamuwa yogati wa 2 ne bamuwa ne ka bisikuiti. Buno bisikuiti chocolate ki bebi era ne nkwata ebintu ebyo ne mbiweereza maama bebi gye yali atudde kuba twali tutudde ku mutto gwe gumu nga waliwo omukazi atutudde wakati. Munnange ng'emmotoka esimbula. Emmotoka mu kusimbula egenda ffenna tusirise nze nga nzira ku ssimu yange. Tugenda tutuuka e Lukaya. Bwe tutuuka e Lukaya abantu abasinga obungi baayimiriza emmotoka eno Costa gye twagenderamu ne bagiyimiriza buli omu afune ku kyokulya. Abantu ne bagula ebyokulya. Kati maama bebi oyo gwe twali tutudde naye emabega teyalina ssente. Yali atambudde naye nga ssente ezatambudde nazo zaali za transport nga talina ssente nga bw'ajjako ssente okugulira omwana ekyokulya oba naye okwegulira mu butuufu ng'ajja kuba yeeyiseeko. Ekyo nakizuula luvannyuma nnyo. Naye bwe twayimirira okugula ebyokulya ye teyagula. Kati ono omukazi eyali atutudde mu makkati kyava naye atumya ebyokulya n'agula gonja n'agula soda n'agula n'ebyokulya ebirala obunyama ng'obwo. Yagula ebintu bingi ebyokulya oyo omukazi atutudde wakati. Kati nze engeri gye nali nzikuseemukko saatumya byakulya birala wabula nali njagala kulya kanyama, ennyama y'omuluka y'omwo. Nagula obunyama bwali obuti 2 bwe nagula ne mpaako maama bebi kamu nange ne nsigaza kamu. Okitegeera? Ne tutambula. Kati ono omukazi era atutudde mu makkati yatandika okulya ebyokulya bye. Omwana natandika okukaaba ng'ayagala ono amuwe ku byokulya. Ono omukazi atudde wakati. Kati omwana nga bwe wakaaba akaaba atunuulira byakulya by'ono omukazi. Ono omukazi nga yeebuuzabuuza nga tayagala kuwa ku mwana. Kati nze nakiraba nga ndabira ddala nti omwana akaabira byakulya naye ng'ono abirya tayagala kumuwa. Kati oli naye nannyini mwana ng'agezaako okukwata omwana we amugamba nawe tereera va ku bantu, lwaki osumbuwa abantu ye bannange. Maama bebi nga bw'atyo bw'agamba omwana we ng'agezaako kugamba mwana we waye kakkanda tokaabira byakulya by'abandi. Mu butuufu abakazi bazibu. Newankubadde ssente zaali zize naye omukazi yakuba ebyokulya bye n'alya gonja n'alya biki byonna bye yagula bisooda n'abinywa nga tawaddeeko ku bebi, nga tamuwadde yadde n'ekintu n'ekimu. Era yabirya n'abimalawo. Omwana yakaaba ebyaddala ate ng'ejjukira emmotoka eri mu kutambula nga tewali oyinza kugamba nti wayi omwana bayimirize tumugulire ku kyokulya wa.
nze nange obwange bwe nali namuwaddeko bwe nagula nga yabulya nga nange sikyalina, maama we talina ssente, namulaba nga talina ssente zigulya mwana byakulya, naye ngono gwe tuddiridde aguze ebyokulya. Gonja yagula wa 2,000 n'agula sooda wa nusu 1,500 naye eruka yawo bakatunda oba 2,000 n'akagula, n'agula ennyama, n'agula amazzi. Omukazi yagula ebintu wabula byonna yabirya nga tawaddeeko ku mwana. Bambi ekibebi kyakaaba ne kikaaba nga bwe kyonna bwe kyesindika bwe kisamba nga kibula kubimusikako busisi nga kyagala bakiweeko. Omukazi yabirya nga tawadde mwana oli. Emmotoka etambula, omukazi ebyokulya bye abimazeewo. Eryo ekkubo liriko obuhampusi buno obukuba tututututu obwo. Emmotoka yatusuukundanga ng'omusajja agivuga akuba obunnya bw'ati n'eddawo, akuba obunnya n'eddawo. Kati ono yagula ebyokulya bye yagula byamusinduukiriza emmeeme. Mu kukuba mu buhampusi ennyo, laba bw'ajjazza baalansi. Ono omukazi atutudde mu makkati alidde ebyokulya bye ng'omwana amutunuulira tamuwaddeeko. Bwe yazza baalansi yasesemera maama wa mwana, ono amuddiridde gwe yasesemera n'alyoka amuyira kaffecce. Mukazi yali anyumye ayambadde olugoye lwe, ono addidde ebyokulya bye omukkuto gwe. Emmotoka emusuukunze n'alyoka amusesemera yenna, n'amusesemera ekiteeteeyi waneno wonna wonna ku bisambi, n'alyoka ebisesemye ne bikulukuta mpaka mu ngatto, ne bikulukuta mu ngatto. Yali ayambadde zino engatto eziri closed oli maama baby ze yali ayambadde, ebisesemye ne biyingira omwo. Okumanya omukazi ono eyasesema yali oba kikisebo bwe yali asesema teyakutamako wano wansi we yali atudde ewuwe balance amuzzaawo, nedda. Emmoloka olwamusunda yasesema atunudde eri ewooli maama baby n'alyoka amusesemera yenna. Kati twaleekaana, maama baby yasinga okuleekaana, bannange ono ansesemedde. Kondakita yawulira ne bagamba bannange waliwo omukazi asesemye, musooke muyimirize emmotoka tulabe ki ekibadde. Omukazi nga bayimiriza mmotoka bafuna bye bagiyimiriza. Omukazi kye yakola ng'agenda ku dduuka agula akatambaala, ng'afunawo amazzi, asaba amazzi kwabo abaali okumpimpya we twapaakinga, ng'ajja alongoose ono maama baby gwasesemedde. Maama baby yamugamba, gye ndaga sigenda kutambula nga ndi bwe nti onsesemedde, ebisesemye biyingidde ne mu ngatto zange, sigenda genda nga nfaanana bwe nti. Kati abantu abaali bali mu Costa bonna badda ku sayidi ya maama baby ne bagamba ono omukyala asesemye, nnyabo kwata mu nsawo ogule ekiteeteeyi ekipya, ogule n'engatto empya oziwe maama baby. Ebyo by'osesemyemu bagenda kubisuula, oba agenda kubiteeka mu nsawo ajja kubyoza ng'atuuse, wabula mugulire engoye endala. Omukazi n'abagamba bannange nga siina ssente, bane munsa ne bamugamba nedda, olidde ebyokulya byo kati ate omukkuto gwo oguyiridde maama w'omwana. Baamugamba ebigambo ebyo nga basinziira ku kikolwa kye yakoze, okulya ebyokulya nga tawaddeeko mwana, kyokka ng'omuntu gwasesemedde ye maama w'omwana gwe yammye ku byokulya. Mu butuufu natunuulira ekintu kino nga ndabira ddala bano abakyala abazze ku sayidi ya maama baby, mu butuufu nabo baalaba ng'ono yaledde ebyokulya yabadde mukyamu obutawaako mwana. Omukazi yagula olugoye olupya ku dduuka, n'agula engatto empya, n'abiwa maama w'omwana, maama w'omwana n'agenda mu ttooyi eyali okumpi n'akyusa, n'akwata zino engoye ze yalimu n'aziteeka mu nsawo, n'engatto n'aziteeka mu nsawo. Emmotoka ne bagirongoosa bulungi nnyo we yali asesemye, era byonna ye yalongoosaawo, ne tudda mu bbala ne tugenda. Kati natambula muli neewuunya abantu ne ngamba ne mazima ddala omukyalo ono atuddiridde muzadde, omwana omuto omulyako otya ekyokulya yadde si wuwo.
olaba tutambula n'abaana n'obanga otambula omuntu n'amuwa ekyokulya naye omukazi ojja wallo eri ekyokulya n'okiryako omwana omuto. Ono omukazi yalina omutima sigulabanga, yalina omutima sigulabanga, guli omutima gwali gwakiyeekera n'olya ebyokulya n'obimalawo nga towaddeeko mwana. Abakazi bonna baakitegeera nti ono ebyokulya bye yabadde alya teyawaako omwana kubanga omwana yakaaba nnyo nga bw'okiwulira nga ayagala ebyokulya naye omukazi teyamuwa, yamumma omukazi yamumma ebyokulya. Kankubuulire ebiseera ebisinga bwe tuba tutambula mu matakisi, abantu abalina abaana tebatera bba na ssente, abantu abalina abaana batera kuba na transport. Ebiseera ebisinga balinnyeza eŋŋendo nga tebagendayo lwa bulungi, nga bagendayo lwa buwaze, nga ka transport katambuza kakubajetinga. Mu butuufu twatambula mu kkubo nga mama baby akanyama ke nnamugulira ke yalya, kuba nali sobola kuddawo kumwefasa nnyo okumugulira kino okumugulira kiri kumugulira kino nga nerekerayo ŋŋanza omuntu kuba munno ayinza okugamba wayi ono gayangulira ebyokulya bino kiki, naye nga nakiraba. Naye omwana we ye nnamugulira, ye bebi nnamugulira, era kibebi bwe nakigulira ebyokulya kyasooka ne kyebakamukko naawo nga tetunnatuuka Lukaya, kyebaka nga kisajja kyattu kikkuse. Bwe kyazookoka olwo nga tunaatera otutuuka e Lukaya, ono kwe kugula ebyokulya ne kikaaba n'akimma. Kale nno obuntubulamu kintu kikulu nnyo. Singa omukazi ono eyasesema yali yawadde ku maama bebi one ku byokulya ebyo, maama bebi yandimusonyiye n'agamba omukazi yaguze ebyokulya n'awa ne ku mwana wange, sisobola kumuguza na lugoye, yandifunyemu akafansonyi. Naye yakikola kubanga yali awulira bubi nti ono omukazi mu butuufu olaba alidde ekyokulya n'atawaako mwana wange, sisobola kumuviirako awo ate ansesemedde. Gwandaba, mpa endowooza yo mu comment section. Video nkusaba ogimpereka like. CO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale okuba nti ate mugobera. Mbaagala nnyo abeekumira ku mukutu. Subscribe nga tanaba kuba nti ate otwegattako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.